asobola okubatenga bali mu kayimba ako nga basaba muzeeyi asobola okuba atenga atabadongo basobola okubatenga nabo baddamu okubatemba bakakalabya babajje ku lockdown esobola okubatenga etambula abayimbi abalimu bakakoleddeyo omukulu bamuyita Suuna gye bayita white music yasobola okubatenga akakola yakawandiise na producing na kayimba ako yasobola okubatenga kwasaganya n'abayimbi ab'enjawulo ng'omukulu gwe bayita Mrs. Makulu Aluna Mubiru Abudumulasi Muzeeyi Kapo Kiweewa Sebatamoti Sekyewa abayimbi baji nya basodo kwate bayimbide mu kayimba kano wadde nga abayimbi ab'enjawulo bensobola okubatenga mpuliamu abatasode kwate babeeramu basobola okwate batandise okubaate bakakuba nga bagamba nti akayimba kano kabaapo kamingi era tekayina kikagenda kubaate nkakola olw'embeera nti muli muyimbi munene asobola kubaate nga aboggola pulezidenti asobola okubaate nga amanya akadde kano lwetalo luliwo akadde kano nga kiga nti omukulu gwayita Ykee Benda basobola okukwate bamuyita asobola okukwate nga featuring mu kayimba kano wabula ye neyeebuzaabuza olw'embeera nti ye ayinza okuba awagira omuggalo era nti n'akasente ayinza okuba abadde akafuna mu mbeera enesobola okubatenga etambula agwetoga akadde kano omukulu gwayita Ykee Benda basobola okukwate bamu obwa pulezidenti bwe waviirayo omukyala gwayita Sophie Gombe we yagamba nti ayingira byabufuze awo nno omukulu gwayita Ykee Benda n'asobola okukwate nga amuddira mbigere akadde kano basobola okukwate bamukubira kasimu asobola okukwate nga ajja omukulu gwe bayita OS ne weebuuza OSC lwaki akadde kano akyaganya okukwate nga avaayo y'omu ku basajja basobola okukwate nga baludde mu ndongo ye Uganda ne bw'oba owulidde ensonga zisobola okukwate nga atambuza oyinza okugamba nti oba muyimbi wa nnaku zino bingi nnyo byasobola okukwate nga atambuza OS mwaka gwa 1982 we yazaalibwa Desemba 25 gwe kutegeezaako ono yazaalibwa nga muyita Emmanuel Suuna era sayidi z'embiri zeeyo mu kibuga sayidi z'eruwenge eyo gyazaalibwa omukulu gwe bayita OS Suuna mwaka gwa 2004 akayimba ke bayita Jowane basinga okukwate bamumanyira mpolampola n'asobola okukwate nga atambuza endongo akayimba ke bayita Nakudata aba Good Life yasobola okukwate nga abagatta nabo mpolampola ne basobola okukwate bakafulumya mpolampola omukulu ono gwe kutegeezako OS yafunye obutakkaanya n'omukulu gwe bayita Ykee Benda n'omukulu gwe bayita Bebe Cool era asobola okukwate nga ajjidde nnyo mu mawulire omukulu gwe bayita Ykee Benda abajjukira obulungi ndowooza bbanga lya myaka ng'ebiri yasobola okukwate nga afuna omukyala gwe bayita Aisha yali nkuba kyewe Dubai eyo n'asobola okukwate nga yamukyusa n'amukyusa eddiini obuddawo n'asobola okukwate nga yeekyusa erinnya lye bayita Abdul Shakur wetwogera akadde kano yaddayo mu ddiini lye akadde kano Emmanuel Suuna omukulu OS era omwaka guno gwennyini nga gwa August yasobola okukwate nga avayo n'agamba mbu yasooka ekyo gye bayita scientific oba ebivvulu ebya scientific OS ye agamba nti yasookera ddala mu kintu kino okuba ate nga akitandika abajjukira ebirungi nnyo omukulu OS basobodde okuba ate nga akola naye ng'endongo esobodde okuba ate nga ebadde ekyaganye eya Uganda OS Suuna buli luyimba lwonna y'omu ku bayimbi abasinga amaloboozi amalungi naye oyinza okwebuuza kizibu ki kyayina kati nno olutalo lusobodde okuba ate nga luba luseewo wakati w'omukulu gwe bayita Ykee Benda Ykee Benda ategeeza nti kino ekimba kye baakoze kyabaapukamingi kijjudde bakomediyani omukulu OS Suuna naye agamba bw'ati nemuyitiramu idea nemugamba nti kino si kyabayimbi bokka wabula ne comedian MC bani bonna abali attached to the whole entire music fraternity twetaaga tukola oluyimba naŋŋamba ekintu ekirimba comedian olwedde kiba kiraga nti kiri comic ayinza obutasobola kikola kibeeramu naye naye kale mperezaako ndabe nemuweereza obuntu era ndowooza kyannenyamiza nnyo kubanga teyanziramu wadde okuŋŋambaka okay yansaba obuntu nembumuweereza pulezidenti obu audio bwe namuweereza bubiri nemuweererezaako ne ka audio kange awansi awo ako ngenda kakusharingira bwo n'oba oyagala okazanye oli ebigambo bye namugamba naye teyareplyinga namu nti oba okay oba kiera olaba ndowooza bbiri chati ogiraba bulungi aya basi omukulu we gwe bayita OS n'omuyimbi gwe yeegayirira mu music akamalamu emyaka ng'ena gyokka wabula OS Suuna agenda mu myaka nga 2 yeegayirira pulezidenti w'abayimbi y'omu ku abayimbi abanene abasobola okukwate bavayo bakuba ekikono omukulu gwe bayita Ykee Benda nga bakumulangira kuba pulezidenti bagamba nti omuyimbi atannakola na bivulu byenkana bitya akadde kano yeegayirira omukulu gwe bayita Ykee Benda asobole okuba ate nga OS Suuna wuuno akyawanda muliro agamba nti abasajja ab'amaanyi bajja ne bayimba ne kati gwe Ykee Benda neze ndowooza nga president yandibadde spearheading mukulu seba taata waffe mulambo kubanga yajja mulimbo olwo kiina ekifaananyi kye kiraga kati gwe omuyimbi ali mu myaka 36 35 weeraga ki muganda wange abo abasajja akuba ekisaawe yekka gwe weeraga ki buladi aya basi tukyagenda mu maaso ye mukulu OS Suuna oyinza okuba ate nga obadde omwebuuza Suuna yalagawo omulangira Suuna
azakyusakyusa amanya Abdul Shakuru OS Suuna byonna asobodde okuba ate nga bitambulira mu akadde kano. OS Suuna asobodde okuba ate nga atuuse na ku kino alangidde Ykee Benda nti budde bwonna ogenda kufa. Ulira naye wooli sigwe wasookawo okubeera omuyimbi wa kabi tosobola na kubanga oguwengana Fire Lutaaya yali wakabi bulandi yafaali international kati guweerage naye aidha ogenda kufa kuba tuziiseeko ku bayimbi naffe tujja kufa oba ogenda kufeedinga yagalagana omuyimbi tosobola kubeerawo forever baby ogenda kufeedinga very soon tomorrow. Aya basi olw'okuba Ykee Benda yaganye okuba ate nga ajja mu vidiyo yaabwe yagambye nti yabapukaming. Suuna wuuno ntuyimba ka chorus nenkwata ebintu ebyo nembimuweereza ne ka track akakalu nemuterako ne voice note ya butikitiki ya dakika 2 n'obutikitiki 46 n'abibulutikki nga n'atabidda muwaddeka okay waddeka ki ennaku z'omwezi nga 24 October nabimuweereza era nkyabirina. Mbw abayimbi be Uganda twalemererwa okubeera ne solidarity twagala nnyo buli omu okukuwanika ebbango nti kati nze bwe nkubira abayize kye naye nze kati kyenanjagala ti ankuŋŋaanyi anyambeko okuŋŋaanya abayimbi tusobola okukozesa kati ennaku zino balina ekintu kye boogera ku limba olwo ekinsesa mbu lwaki abayimbi abajjuddemu ba upcoming ekintu kiri very aboogedde nti oluyimba lujjudde ba upcoming kankusomeremu kati nnyo abayimbi abali muno aboogera olowooza balimba era bangi batandise okuba tebalukuba nga bagamba lujjudde bwa upcoming kankulage owulire mulimu Aida Mugo upcoming Baby Rich mulimu Princess Samira Grace Kani producer Jonah Brown Sugar Mary Butter Daudi Mugema Sewa mulimu Kabako bangi nnyo bakyalimu bagamba nti abasingamu ba upcoming bitone bebuuza aliwo ow'omuzizi ayinza okuba ate ng'ayogera ne pulezidenti n'awulira bantu batumalira budde abayimbi bategeeza ensonga zaabwe. Opulezidenti w'abayimbi yategeeza nti omulangira Suuna ebyayogera ayinza okuba talina mulamwa dde oluyimba luyinza okuba alukubye naye okutambula bannanga akadde kano kiyinza okuba kizibu. Ykee Benda wuno nzo mgwe basooka okukubira ne mugamba mpeereza oluyimba agamba yaweereza oluyimba naye bw'oba olina WhatsApp yange bw'oba nga twogedde ku simu kiki ogenda osooka okukola naddala nga simu za njawulo eya WhatsApp nina ndala n'eyokubako yaki ya njawulo kitegeeza ki onosooka n'ogamba Brad nze gundi twogeddeko ku simu okitegeera conversation ekomye wano kaakano akayimba oba okitegeera bwimba njogedde naawe kati nekugamba ngenda kuweereza ka WhatsApp sitandika na audio tambula manyi ba upcoming abampeereza ennyimba misana naki okitegeera njagala kunsaininga njagala kukola kino njagala naye sisobola wuliriza muntu naye nga tazoze kulaga nti ali civil oba ovunanyizibwa ate nga Suuna musajja wavunanyizibwa ogamba president oba Ykee Suuna twogereko ku simu akayimba kaakano naye screenshot gyalaga zisina gifuna ne mu simu yange. Aya basi ye president w'abayimbi Ykee Benda yaganye okuyingira mu luyimba luno ng'agamba nti lujjudde ba comedian ne ba upcoming terulina gye lugenda kutwala okugulawo muggalo kyebaagala okusaba. Ykee Benda era ategeeza nti talina namba ya OS Suuna. Olaba upcoming Ykee Benda talina namba ya legend OS Suuna. Olira era ne Suuna munda muli mu mutima gwa kimanyi nti si muntu wazalawo kuba brand njizimbye njigenderedde kikoze nga sizalawangako era sisubira kutandika awo simanyi lwaki yanyiiza nnyo okutuuka eyo bw'oba omuntu yawuliriza audio zo na biki bye waweereza mwe bwe kigonda waliwo bagamba read listen to ngweba audio voice note waliwo bagamba listen to oba just sing kuba singa nagiraba sina messages taddamu abayimbi bangi benkolagana nabo buuza fikfameko balina message ampadde masaji sigizeemu mbozinga bali namba isijirina atenga namba isajirina yakimanyi but this is not the first time Suuna kuba kati abantu bagala nnyo gazi y'obuntu omuntu buba butono mbanjagala bubeere butono because tebiina kye bitwongerako kati nze okubanga ndi ku luyimba n'obutabaako gwe n'okukigaziya it doesn't make the president kutuuza ku stage. Aya basi ye Suuna OS Suuna ayinza okuba ayise mu mbeera eno akayimba bakamanye naye baaba abayimbi abalimu nawe tebayinza kuwa maanyi muntu kunoonya ku luyimba. Agambye nti OS Suuna yagezaako okubira Bebe Kulu ebigambo bye mugamba sooka owulire
wabula Suuna obunyebunyi n'endungu. Nakubira Bebekulu essimu ku simu ya musajja wange Jojo. In fact Jojo yamukubira nga tumaze kula post ye yali post ye twali mu studio nga tukola luyimbo olwo ne tula post ya Bebekulu ngeri eraganga eri ku kozi ye muje tukubira omusajja ono tuyamba najja ne tubeera ku kintu kyekimbe twamukubira kakati nga bwe mukoze ekyo bwe muba nange kankwataganyiza eno tuifena tuyingirewo lumu ja kibeeramu ekyo naye nga bwe mukwasaganyizeeyo. Aya basi ye Bebekulu wesobola okubatenga mukubira akasimu teyageza kuba teyalinnyeyo wadde mu video. Oyinza okwebuuza n'omukulu gwe bayita Moses Matovu baali balanze nti mwali yagaana okubatenga alinnyayo. Ng'oyinza okubatenga olaba omuyimbi yaliko omukulu Sebata, Misa Semakula Kiweewa ebamu ku bakulukulu b'oyinza okugamba nti mwebali. Ne ani ayinza okubatenga ayogera ne bawulira nti babajja ku muggalo. Suuna